Okumeluero Honorable Sekabira Denisi. Okumemukono Honorable Mulima Mayuni oyatukolera Kibule. Nga bakulembeze bebo muzikirize Komawo. Ndi Deputy President atuyitire President mu dakiika emu. People power, our power, Baba wana nyone, Baba wakunda, Baba wakule, Anashiwo, Baba wana nyone, Baba wanata, Baba wakule, Anashiwo, Baba wapobi suchene, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugama mulungi ekiseera kyonna Museveni mumugambe enough is enough. Ekimala kimala. Museveni mumugambe tutya ekimala kikola ki mumugambe n'abaana tutwala mu basement n'abaana abadde abasirikale n'abaana atukuba emmango n'abaana atutwalawa omulundi guno pulezidenti wa Uganda addako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. People power, people power. N'ebigambo ebyo twatwala omukisa guno nange okuba gambalaga pulezidenti wa Uganda addako Robert Kyagulanyi Ssentamu. People power. People power! Our power! People power! Our power! NUP! Everywhere! Kunga Uganda, kunga! Kunga Natete, kunga! Kunga Uganda, kunga! Kunga Bugisu, kunga! Kunga Ankole, kunga! Kunga Gulu, kunga! Kunga Lango, kunga! People power! Our power! NUP! Everywhere! Thank you. Yenda kusaba abali mu byuma mwongeze microphone eno naddala monitors. Buli kigambo kye twogera olwaleero tetuyishuwa oba tunafuna omukisa okuddamu okyogera, so twagala mukiwulirize. Abalina amasimu mugateekeko, abasobola mugateeke ku live. Buli mukisa gwe tufuna okwogera nammwe bannayuganda twagala tugukozese. Abayimiridde wano emabega ngenda kusaba mukkakaneko tusobole okwogera n'abeeno nga bwe twogera n'abeeno. Abatali bannamawulire abatalina kamera zinsaba mukkakaneko katono. Njagala okubasaba abasebo ne bannyabo, manyi tuli mu kaseera ka kusanyuka, manyi tuli mu kujaganya kuba twewandiisizza, naye mbadde nsaba olunaku lwaleero mutuwe ku matu gammwe. Njagala okubasaba n'abali emabega olunaku lwaleero mwenna mutuwe ku matu gammwe, kuba njagala bino bye twogera bibeere nga bibakiikira ate namwe mbyongereyo. Bannange nga sinababbalaga ssanyu lyange, munzikirize nkozese omukisa guno. Nasooka okumuyita okwogerako eri abantu kuba buli musajja yenna omuntu asinga okutegeera ye mukazi gw'osula naye.
nasemba okumusaba okujja okwogerako eri abantu mu mwaka gwa 2017 nga nesimbyewo okuba MP ekyaddondo. Nsaba n'obuwombeefu munzikirize mbayitire agenda okubeera first lady wammwe. Laba first lady bwanyirira, laba entambula first lady tabakagato ka maama. Mumazike amatu dene oluvannyuma nange naayongereza okwo maama yongera kajekulu. Mr. President, bannayuganda mwenna abakungaanidde wano olwaleero, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsaba munzikirize ebigambo byange byogere mu nnimi ssatu olwaleero. Mukuba ku screenshot mu bagambe. Buli omu ajja kulonda Sama Uganda atumbudde. okutegeera. Olunaku lwaleero lwabyafaayo lwe lunaku lwe tugenda okulaba nga pulezidenti waffe addako ng'akuŋŋaanyizza abantu abenkanidde. Njagala okusooka sipiiki yange okwebaza abantu ba Buganda. Abantu ba Buganda mbeebaza okuzaala omwana ono amakula. Ne mumugunjula kati asajja kudde akuusa ekintu ekitasobola kuyimirizibwa mu ggwanga lino. Abantu ba Buganda njagala okubeebaza okukkiriza omwami ono, omwami Kyagulanyi, kubeera nga yampasa. Ne mukkiriza ne mbeera mukyala we, ne munnyaniriza, ne munjigiriza olulimi lwammwe, ne munjigiriza ennono zammwe, ne munjagala. Nja kubeebeza lubeerera. Abali emabega njagala kubabuulira nti olunaku lwe nasooka okuyimirira ku kadaala k'ebyobufuzi kwali Kyaddondo mu 2017. Bwe nali ku kadaala k'ebyobufuzi ako nagamba abantu b'e Kyaddondo nti Kyagulanyi Ssenzaamu kyakwatako kifuuka ggolodde. Abantu b'e Kyaddondo banzikiririzaamu ne bamuyiira obululu. Nabasaba bamulonde kuba nali mmanyi nti olunaku lwagenda okulinnya mu Parliament agenda kuba ng'akolera ggwanga lyonna, ffenna tukirabako olwaleero. Singa tebaali bantu b'e Kyaddondo ndowooza tetwandimulabyeko leero. Olwo olunaku nzijjukira nabagamba nti bwe banaamwesiga ekitundu Kyaddondo kijja kuba nga kirina erinnya ddene nnyo ng'ensi yonna ekimanyi. Nkakasa tebalina bwe batamanyi Kyaddondo East mu Uganda muno n'eseeziddako awo. Nyimiridde wano okubasaba bannayuganda n'okuddamu ebigambo bye nayogera nga ndi Kyaddondo. Mwami Kyagulanyi Ssentamu ke munaagezza ne mumuwa obululu ne mumulonda kuba pulezidenti agenda kunnyulula eggwanga lyaffe Uganda mu kinnya ekyenzikiza. Mwami Kyagulanyi nga bwe kyali nti kyakola Kyaddondo to Uganda, nga tujja kuba Uganda to the world. Ngasuubiza nti bwe munaalonda Mwami Kyagulanyi temugenda kwejjusa. Njagala ebigambo byange mubikkiririzeemu ng'abantu b'e Kyaddondo bwe babikkiririzaamu. Oli ku mukutu gwa Sama Uganda Media, tuli live ku Facebook okokka ewalala gy'ondabira bagijja eno. Abantu bankole. Tewali alina right ku video zino okujjako belongs to Sama Uganda Media. Only on Facebook. Abantu abakwesibire wange erigwehanga abarikwenda kutunako omukiina bababiikire bingi. Omuli ebyo byonna bwe babiikire bakabazira nkumuliterero ndijo president nimuza kucwecerera bakabazira ngu mwaterera Kyagulanyi Ssentamu ne baza kubiyita ne babaheza bababiikire obwire bwingi. Abantu abashitamye nga bwebembezi bwerihanga bababiikire ebintu bingi.
supporting Uncle Sama Kadata. This is the number Zentadeyo. Airtel ne MTN. Wakureba muntu, takureba bulingo bw'ennyindo ye. Kyagulanyi kwakureba omuntu, takureba langi y'enjino ye. Kyagulanyi kwakureba omuntu, takureba bwiraguzu bwe n'engo bweru bwe. Kyagulanyi kwakureba omuntu, n'aleeba omuntu okwali n'ebizibu bye. Mulekeraaho okubaganisa abantu mukozesa tribalism. Abantu bakole mwampulira. Munyikiririzemu ebintu bagambira n'amazima akire kalika akarulumu katerere Kyagulanyi Ssentamu hakuba kumukubani mbasa kumuha omwana nihangani mbasa kumuha. I want to conclude reading my part in English. Allow me to read it because I don't want to make any mistakes in grammar. To the rest of the Ugandans here, through my charitable work with Gary Hearts Uganda, I have been to so many places in this country. I have seen girls who are 15 years and who have no idea what their thank you so much. I have seen mothers carry their children, their babies on their backs to walk long distances. I have seen people go to school and not get jobs. I have seen girls drop out of school. I have seen hunger. I have seen pain. I have seen desperation in every part of the country that I have gone to. That is why today I want to speak especially to the women of Uganda. Bw'obanga oli mukyala kwe bwe njogera naawe kusaawe n'abasajja musonge musirikeko. Ladies in this audience and out there, I want to speak to you today. I want to speak to especially the Kadamas in the eastern part of the Arabic world. The women who stay at home and do the work which is not appreciated. The professionals who are in offices who have to part with a lot to get a promotion. The maids who work for so long and are not paid enough. I want to tell you that today you will vote Kyagulanyi Ssentamu. He will listen to you. And because you make the biggest block of the vote, I ask you to vote for him. Because when you vote for Kyagulanyi, you are indirectly voting for a first lady. In this election, you are not only voting for the president, you are indirectly voting for a first lady who knows how to talk to her husband and ask for what women need. You are voting to a first lady whose husband respects her, whose husband listens to her, and whose husband does whatever she asks only if it is the right thing to do. The women of Uganda, you should know that I know your pain. I also know your strength and power. You have the biggest block of the vote, and we are waiting for you on that final day to come out in large numbers to choose your president and decide on your future. I thank you all for listening to me, and may God bless you. Nkyogere mu Luganda. Munzikirize obubaka bwange bwe mbadde nnina eri abakyala mbwogere mu Luganda. Bamaama Bambe banyambako ku data. Thank you so much. Eze namba zokebeleza empenizeyo Airtel ne MTN. Ziri manyagana makula Fatuma. Thank you so much. Mwebali nnyo mwebali ddala bambi. I appreciate. Nga tugenda mu kalulu kano akajja mbadde mbasaba nti bwe munaagenda okutonda president mumanye nti mu ngeri emu oba endala era muli mu kulonda first lady w'eggwanga. Laba taata. Bwe munaalonda Kyagulanyi Ssentamu nga president mujja kuba munnonze nga first lady. Era bwe munnonda nga first lady muba mwefunidde first lady ayina omwami amuwuliriza era ebizibu byammwe byonna bijja kutuuka butereevu. Abakyala mmanye ebizibu byammwe
enjala landlord yali angobyeko mu nnyumba ebibaluma mbimanyi kuba nali mbifunyeko bamaama abakola ennyo nga mwaleka abaana bammwe emabega nga limuli mu nsi za Buwalabu nga babayisanga ekitagasa bamaama abasiiba awaka nga mulabirira abaana naye nga babba bammwe tebalaba kyamaanyi kyemukola abakyala abaasoma nga mwasoma ebitabo byammwe ne muyita nnyo naye nga ku office okufuna promotion babayisa bubi mbasaba mwenna mulonde Kyagulanyi Ssentamu kubanga kennaamanya ekibaluma nga mumanya mwami Kyagulanyi akimaliriza okikolako mbeebaza okumpuliriza era nsaba omutonzi abakuumi yabaleeta taata laba essanyu kahaaga mama laba taata ensonyi n'omwendi yuppye enyuma eggwanga tyaligenda tunyumira pulezidenti muto maama muto laba omutunulira bayo amugedeyo babi nyaba oli ku Sama Uganda Media.